tewali musuubuzi yategedde kino kintu ayinza kubeera happy mpozi oli nga teyakitegedde. If you understood it from the scratch, not wansi n'okola drawing board yo nga we naandika kacwetinga nti olugoye n'olukacwetinga kati okimanyi nti kacwetions ezo nti bakasoma bange 2 bagenda bajjako omwezi no sente nabaze ng'omwaka bakasoma emankuziza bakasoma 2 per day, only 20 people per day. Nabaze ng'omwaka gavumenti bakasoma bagenda kwabajje mu $5,900,000 on 20 customers. That's what I heard. So they said if they don't find you with that machine bagenda kukuba penalty ya $1,000,000. Wemba soza $1,000,000 mu business yani. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Ekigambo electronic fiscal receipting and invoicing solution abandi kye bagenze maaso n'okuba nti batematemamu ne bayita IFRIS yebadde ensonga egenze maaso n'okuba nti yeetakuza abali mu bukulembeze be bakulembera abasuubuzi mu mbeera efaananako bwetyo. Abasidi omusunsuzi linnya lyange agaliwo gwe mukutu kwe tuli olunaku olwaleero tuzze ebigambo tugenda bigamba nga tuyita mbuufu obufaananako bwe butyo. Alina omukyala gwendi naye olwaleero Hajati ajja batolera ku salaamu agende maaso n'okuba nti ababuuzaako ebigambo tubigambe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abanja Namiru Amina naye nga basinga bamanyi nga Minata. Tumanyi Minata hijab point. Yeah, kati ndiwo ku nsonga eyo kufunze wabasuubuzi. All right. Omukyala ono Amita erinnya eryo Minata. Yes, erinnya Minata hijab point muli ku room number 136 block S Ham. Kuham. So omukyalo ono musuubuzi bagenda maaso n'okuba nti no basuubula hijabs wano mubuufu obumu oba obulala era nga y'omu ku bantu abagenze maaso n'okuba nti bakosebwa nnyo n'ebibadde bigenda maaso n'okuba nti bibaawo. Olunaku olwaleero agenda kuba nga atuyambako otutemeratemeramu ensonga ya IFRIS okuviira ddala kuggwe omusuubuzi ebakose etya naddala mu breakdown ey'ensimbi paka ku muguzi yasembayo wenjagala tusookere ddala. Kakati ensonga ya IFRIS yonga yo si taxi nga abasinga badde bakirowooza wabula kuuma akayambako okumonitoringa taxes okala okunganyirizaako government taxes. Kati akuuma ako kagenda kuba kayambako okufuna VAT kyetwandiyise value added tax. So machine bagikuwa ku dduuka yo noteekamu buli item gy'obeera otunze nowa government percentage yayo which is 18%. Kati mu bufunze singa nkeera ku macha nengenda nengula item tugambe ewuwo ng'olina bye watikudde nengamba nze saatikudde nsuubuzaako kitegeeza gwe wuwo weno nayo item ogenda kunsasuza 18% per item gyenzije ku gwe buli kintu piece emwemu. Exactly. Eno amount eri value added amount on a certain item. Nti wengula essimu eno watikudde amasimu 18% y'essimu eno cost gyonguzizza akuuma kano kalina ogijjako ne kasindika kuki ku government, that is 18% per item. Ekyokulabirako singa luba lugoye luno lwennyambadde kasangula piisi 10 buli piisi emu olina ogisasula 18% per item. Mu simple terms kyekyo. So singa nzira nengula ewuwo nga nange ngenda kutunda nina okusasula 18% VAT using that machine. Kati nange nengenda otunda nange customer wange oli owowansi ddala mama Naka najja nangulako olugoye naye alina okusasula 18%. Olugoye lweru mu kyekyo bwe kiri bwe kati gwe gyoba wasuubudde olina okusasula 18% ku buli kintu kye wajjeeyo. Bw'omaliriza bw'otuuka mu dduuka kasitoba kiriwa kiti kasitoba nga toli wa industry like towekolera ngwezo kasitoba nga tugambe ekyangwa nnyo omugagga atikudde Kampala atikudde container ze kitegedde ngenze musuubuddeko kubanga abantu abasula items nnyingi nze njagalayo dazini zange 5 ezengoye emitwalo 5 kitundu kakyo kye nnyangu kati ye agenda kumbala buli piece nti Minata nkuguziza olugoye lw'etaano kitundu okitegedde nti wakale lwa 6 aŋŋambe nti naye government eyagalako 18% eya lugoye olwo. Exactly. So that means agenda kunguza olugoye olwo emitwalo 6,400
asobola okujjako eri 18% ya government naye ezize so price yandibadde y'etaano kitundu kati efuuse ya mmeka 6,409 roughly 6 kitundu wanda ekikumi tetukikola automatically so roughly instead of me eyanduguza 5 kitundu kati ngenda gula 6 kitundu kati Minata agenze ku dduuka lye atunde ku ssaawa y'otunda exactly nange gwe agenda okulwambala nange njagala 18% oba nfuna because nange nina capital mungi ntuguza abantu abenjawulo we deliver tukola bichi kati 18% of that exact dress ate nga naye nagisasudde ne customer wange naye n'okusasula so that scenario is kigenda kuba kifuuse expensive nnyo nti customer anaalusobola olugoye kubanga item eno kati yeyongeddeko omutwalo nera yezemu yeyongeddeko omuntu owowansi ye anaasobola okukigula. That is the question. Because nze nyiza okunyigiriza ng'omusuuzi ne ngamba nina osuubula kanyigirize kati customer kigenda mulema nange bintuulemu ne nange gye nabije sigenda kuddayo kati n'abamakole benyinya bagamba nti it's okay still nabo tetugenda kuddayo bigwe ensonga prices zigenda kuba ziri waggulu kigaanyi nze omuguzi wange alemereddwa nange yabadde akujjako naawe nange nemereddwa kuba nange bintuulidde so as long as price ekyali waggulu rate ekyali waggulu people cannot manage that is the truth. So kitegeeza nti if freeze eno eyogerebwako walugenda kubaawo double taxation singa omuntu agula within the country ahe nadamu n'atunda it can even be triple taxation it's possible. Nakadde nti bagambye nti omuntu atalina returns ezikola 1 million per year tekigenda mu affect kubanga ogamba tolina machine nejjukira abantu abasinga e Kampala business zaabwe zikuze kati kitegeeza ate ffe tuyiriba ogenda n'ojja ku munno olugoye tewalufunye n'olujja ku munno akusasuza VAT manyanga ifrit bla bla naawe oza olutunze naye customer oba charges because at the end of the day it's a cycle everyone has to be affected buli omu alina okubeera affected with this thing so oba wadde gwotikudde wadde gwatunda wadde gwagula ffenna kigenda tukosa ate nnyo nga okiwulira because kati amagoba agange nandifunyeemu tugambe nandifunye emitwalo 2 oba kale gumu kitundu ngenda sigaza nusima kakaaga because sagala customer munyigiriza ate nnyo oyagala akomewo ate njagala agule kati ngenda kwesaddakayo government njiweyo hafu naye kati gwe nandibadde nguza olugoye 6 kitundu ngambe kale kamuguze 6 nkendeze ku magoba gange naye mukenderezeko costs that means I'm affected by profit the customer is affected by pricing so fena kigenda tutwaliramu talk about abantu abali up country bana abantu abatera okujja mu kibuga nga gwe wasuubudde kati nawe oli mu dduuka lyo wajjiddwako eri oli mu dduuka lyo omuntu oyo bw'ajja n'akusuubulako naye bwadde e Masaka era agenda kuddamu era asasule kaseba business yenga nnene kati Masaka kola maduuka manene agatundira ddala kaseba nga business yo because they are saying as long as your returns ziri 100 million per year kasitoba nga gwe wayiribye ku muntu ogenda kuddamu osasule VAT the second time because your business is big. Let me tell you one thing katolaba tulina omusolo gwe tuwa baguyita kale mu Luganda gwe bayita omusolo omugereke owa you are ajabuzi mu withholding gubeera gutya ogwo so owa you are ajabuzi nga nogamba nti okay wana motoka mina motoka manja according to these cars omusolo omugenda kuwa million 10 kale million 5 oguli annual ogamba guno guli annual gomusasula financial year nga tamaze kumanya how much profits are you making, are you really even selling especially mu kitunda bote bafaayo kati on top of that musolo kati ffe bayinza okujja mu bagamba ine duka lina hijabs nyingi ogenda kuwa million emu buli mwaka toina KCC eto mubaze olwo nga KCC tonajiba tuli kuba URA so nongamba million emu ngenda jijjawa they don't know oli ku kizimbe ki wakola tewakola wasubudde kyenkana ki oli mu season toli mu season they want the money so on top of that customer omongereko 18% bote bafaayo ba customer agenda zijjawa bo bagala 18% of the item gwenyigiriza customer nga bosobola otuwezi sente so mu bufunze tugenda kwa bakozi ba URA tunakuwa abakozi ba URA because gwe ina machine gwayogana customer bambi nkwegayiridde yongera mu mutwalo ebya government obiraba so ogenda kusigala okolera government which is very heartbreaking very heartbreaking because sente nyingi kati ekitegeeza bw'obeera mu dduuka awo nga ifriz naye zze olinawo
omusolo gwa URA ogw'omwaka omugereke we've been paying that kati no guno mwaka bayinza okujja ne bagamba luli twakuleka tonnakulaakulana bulungi kati okuze kati stock akuze me I have 2 shops ku block emu kati my small shop bayinza okugamba dino tonomu 5 ndiye dene they don't even consider nti erinnya lirimu minata they consider shops tebatwala entity oba ali olinawo ddami 3 they consider shops. You tell them, no, this shop is the same as the other one. Bichi tulina wamu twetunudemu, bichi blah blah, no. Lili ligenda kuwa nsanvu, linajja kwa milioni emu. They don't want to know. So on top of that, remember, emitwe obusuubuzi no bizibu. Ogula olugoye emitwalo ena, ekyokulabirako. Nogamba ange nawe tundetaano kitundu. Kati nze wa online, ndi online ate ndi ku ground. So nogamba emitwalo etaano kitundu, profit wange wameka. Si gumu kitundu. So gumu kitundu olinako bino wammanga olinako omusolo gwa URA ogwa buli mwaka olinako KCCA olinako omwana gwokozesa olinako data. My dear, we use data every day. A lot of data. I use almost 300 per month data because I have 2 phones eyeduuka neyange ya positive. So tulinako data ali text tulinako airtime gwagenda okulira customer for deliveries ali text kugumu kitundu kati ogenda kulakulana ddi business egenda kula oba ogenda beera omusaako emu bw'okola zambu. You understand? So on top of that bakasoma babongeddeko tax area tax endala kati kugumu kitundu kasoma mugambe munange nyongeramu omutwalo infreeze munange oyimanyi biki these people will not come omuntu yanyambadde hijabs 3 tagenda gula agenda gamba wayi kambere n'emu tukendeze expense because the solution now oba badde ovuga amafuta from Monday to Monday kati vugayo ennaku 3 endala linnyawo ka border because we want to cut what costs yeah at all means if our profits are less kati I don't know, taxes are very very high chobomanya osubula habaya no gitumye Dubai kati bya habaya bimanyikidwa no gitumye Dubai ku mtwalo mwenda kubi omwana akuguliza tumusasula sometimes 15 akuguliza eri Dubai bana bagenda okolayo baba kuyambye nnyo 15 efuse ya meka si ya 15 waboda agenda okubiri eta transport kati bali ya 11 kati ogende ku keji mu bya kilo buli abaya yotunda mu dduuka kilo mitwalo 3 mu Ramadan tuwadde ku mitwalo 3 abamu 3 kitundu no wallah I'm not telling you the truth buli habaya buli piece bagijjako emitwalo 3 buli piece as long as inamu olugoye munda n'ekyokungulu eba ezitowa emitwalo 3 abasinga 3 kitundu habaya yefuuse ya meka 14 I've been selling mine 16 17 tuyitewo okitegeera kati on top of that 18% of that amount omanyiza zibeera emitwalo 2 jongere 14 nyoza 16 abaya n'agenda ogigula emitwalo 2 no one 2 tuwala agenda jugula because nange ng'omusuubuzi ngenda gamba efuuka ya meka efuuka ya 2 kubanga nange nina expense my rent is 3 point something you understand rent ngenda muja wa URA omugereke KCCA my boys I'm using at work my transport mafuta every day so bobi gatagatamu you're going to leave business we go home and we start selling online osigaze taxation at least is that data ne musolo and transport you understand because katigana kwa kitusi KCC nayo eyo mugisasula license eya buli mwaka eyayo no wa URA omugereke katadegena kumale okukime ifreeze kataka tujukira ate kati gwe omugereke omala gusasula owo omusolo gwa items enakawa ekyo kirabira nze ng'omusuubuzi mpa omusolo enakawa bwe ntuusa mu dduuka kasitoma wange naye naawe omusolo ogwo gwe bagamba okuteekawo okitegedde item eyo emisolo egiwerako enakawa kati nakawa if items pass through Kenya tulakusasula 15 ku 4 per dress bwe ba dozen bagibala nti 1 2 3 4 5 12 15 times 12 mitwalo mukaaga omusolo gwa dozen that is 60,000 clearing companies kubanga clearing company naye yagala mu transport ajje Kenya kuleeta wano bla bla so katogo omusolo nagwo gubale obale kati guno gwongeddeyo customer omutwalo obale mufunze let me tell you one thing omuntu atatule kubala business ye wallahi tugenda kugwa nga tetumanyi because ogenda kubaloza tukyali kubiri ebikadde yet nga bintu bikyuseemu ogala amaduka nga ngakalampolampola but you don't know taxes are very high because we didn't calculate egenda kubeera nsobi nene nnyo ate nekirala they should sensitize people how to do the thing
kubanga business igenda closing ne government yenyini kijja ginyigiramu nnyo Yeah. kuba wogambira ekyokunyiga emiranga gyavuze mu nnaku 5 zokka ze tubadde nalabyeko abaawuma UMA Uganda Manufacturers Association bo baakoze olukuŋŋaana nga bagamba nti akati eno ifreeze lyessanyu lyokka lye tufunye genda kukola ebeerewo nanti kubanga kati bo they are manufacturers bakola bintu yeah you manufacture something nze ngenda mu factory yo gwe ya manufacturing nze ngatto yo nzije nkuguleko onsasuze VAT jukira VAT if it's more on a customer who is buying oshtegera but kankuzayo mu kituufu yep taxi bwe nyiganze nga customer agenda okujja ku factory yo bwe kinnemerera n'akomawo that is the question bwe kinnemerera nga bintuulidde I'm not going to come back because I'm still having stock go up kuva mu factory yo so at the end of the day bana abantu fine bo basanyuse naye nabo kibakosa mpozi nga tebakitegedde kikukosa kubanga nze ekintu kyaninguze emitwalo 4 ogenda kikuze na kitundu oba 5 kubanga VAT yep kati we nagenda kitambuza mu katale ne kigaana ntule nakyo kati gwe omusuuzi ogenda mujjawo kubanga gwe wasuubuza ku Lwokutaano akyalina ebintu bye exactly because prices were high so nebajabuza nabo kibanyiga at the end of the day kibanyiga because their customer number rate egenda kuba naye ekoze ki ekendedde mpozi wekibayambira we wano nti omuntu abadde asubula ebintu ebweru agenda kujja mu factory nawe agenda va ku byebweru esanyu eringi nti kale at least bakasobola gakola kitugulako kubagulako kubanga nawe ogenda agamba kanveyo ebweru katinge costs ziri eza kg kangule kuona at least nsigaze VAT but will they provide good quality things nayo kibuuzo bagenda tukolera engoye eziri quality ezina quality omulungi yeah will they provide good quality things baba ogenda kukola engato sneaker oba flat ogenda producing a quality oba oli ku good to assure us nti bagenda kukola good things besides you cannot survive minus importing from outside want unique things exactly so nabo kijja banyiga nafe kigenda tunyinga n'omwambazi kijja munyiga buli mukigenda munyiga I'm telling you yeah everyone has to be affected wakati mu lutalo lw'okulaba nti ifreeze esooka n'etamu ku bigere weekend abakulembeze bammwe abangi babadde bagenda maaso n'okuba nti nno balwana wano nawali okulaba nti nno batereeza embeera bali waliwo kingi nnyo nti ate nabo mu bo mwandi baamu abeenoonyeza ebyabwe oba okubaako bye bayisaawo nga maybe tebali muku olw'ensonga nti oba wandaba mu kamera nga nina kyenwanirira ogamba gundi yatulanirira luli yatulanirira luti kati abamu bakozesa nga advantage nti fine kale saawa zino tubalaba abatuyambye era bo by the way those people bakoze a very good job kubanga olaba Ugandans bafuse serious ne bamala okugala amaduuka for those days nga tewali nti oba forcing eri awo wabula bawuliriza mulamu ne bagenda ku cause they did a very good job naye teyatemu bulamu kali fena tumanyi tebibulamu ne mbasuuzi mula bagamba baba byeta babireete kasita bigenda kuba customer nga beerabidde nti wekigenda customer wakosebwa okosebwa katugo ogenda guzaani so tekisobola kubulamu ekyo tekisobola bulamu era nabo mubeeramu bali abagamba tugende naye at the end of the day muzeeyi agenda mumala kikomyewo biki just tukikozese for this time but for that small time at least to be very happy with it but fighting with them for akatona ako ketulinawo it's very okay they are twakisanyukidde because people came ne bakwatagana wamu nagamba etugalewo tulabe nti at least but reducing ku price ku costs za taxes ekintu kya ifreeze simanyi bbanga likimaze nze ng'omuntu but kyazze ne kifuuka omuliro gw'amaanyi ennyo question eriemu URA ebadde ng'ejja n'esomesa abantu ku bino ebintu era byagenze obbatuukako nga mubimanyi no and that is ekizibu ekisinze the very biggest problem with our government I'm very sorry to say but bamala gayitawo bintu fwa let me tell you one thing kyagwa bugu yeah ojukira we ba introducing omusolo ku data ne bagamba data genda kubera we bati ebiki ama ne bakayana tekisoboka na mane babiyisa ne tukakana the day you sit down and calculate your data ujaba kusima exactly the day you sit down and calculate your data nogamba data gwenkosa omusolo gwa mujako airtime no customer ali gulu nagamba minata njagala delivery ne bamusala ezokusindika sente yeah ne bakusala data goyogede naye ku WhatsApp ne bamusala gwe ne bakusala eza withdraw fee the moment you sit and calculate ojalaba mbu batukola biki okitegera so even this thing bachiretse bulesi I wish they could just
put televisions ne bagamba nti banange bana Uganda bw'oba otuna item bot no ekyokulabirako nti bw'oba otuna item bot katola video nze nakoze abantu asana dagamba minata otasiza nze nade sabitegedde many nze nade sabitegedde fine tange nakoze mo so because I thought eri kufa abasuubuzi but chechimu kiri wonna eri kufe ne bakasoma bafe because me my customer is my everything if that customer is not there sobola ba yeah so when they sit and they olaba nenkunyonya negamba nti bono ogulogwa ebweruti lutunde boti n'omwana ekyokukola kati kale express zifuse nyingi kati kola boti kendeza ku bakozi mu dduuka abantu abayambeko mu businesses omuntu omwe ku magezi because si buli muntu mwagenda bitegeera abantu asanga tebabitegedde kati sasa mama bafa bakuze tamanyi na vat chechi ask my mom awula bulizibwe ku magaddawe Masaka because of what sabitegedde neko kugala tugalewo ne ngamba omusolo gwo agutegedde bagenda kola nagamba echichi nze ngenda kuva mu business because she's old, she doesn't care about closing her. But if she closes, the government agenda feel because the abada kasuro musolo. You understand? So batule basomesa abantu. Na bagambe twanange baba otunda simu oba chikopo nga gwe manufacturer oba nga gwe musubuzi omunene yatunde Kampala that kino egenda kuba egenda customer onto omusubuzi oba badde ofuna mutwalo katikendeza ko kala okunemeka 10 customer nayo mutoleleke eri ku mutwalo mugabane fera tutambule wamu because but no one knows. I'm telling you, first thing abantu bamanyi ifrizi chonga kyo musolo kumbe just kumba. It's a system. Thank you. Kati the government, how can you tell me nti Amina ogenda kuva no ogenda kumpe mtwalo ebiri na ye eje mtwalo ebiri ogenda juanga wa boda ajindetere. Can you imagine? Boda tompa de wa boda agenda jino tompa de transport wa boda agenda jino so ongambye musubuzi gula akumako kateke ku dduuka alyo omala okagula making sure kali online kali connected ku data gwen ku charging omusolo every day that whole cycle. So I buy the machine with my own money after struggling gwen kunganyize bali okitegera then ne mukuwereza ku machine yo on my own data. Let me tell you, there is one thing kibatadala kwogerako bu machine obukozesa paper rolls anagendo zitu tugenda kumaako by the way kenyini akosa paper rolls ka printing azejo ka printing tugenda kukumaako kenyini. So who is going to give us those paper rolls? Akuma ka sente mmeka okusinzira gwe kyewawu. I haven't known the price because abamu bagamba bagenda soka batuwe abalala bagamba tulina okagula. So I don't know the exact okusinzira gye nalabe kaakugula. But I don't know the exact price ntubaka mtwalo bwegiti naye ne kaba kakugula minusu 10 lwani kati no gokyalowooza 10 akati nawulidde nti kali mu 1M plus. That's what I have. So they said if they don't find you with that machine, bagenda kukuba penalty ya million mukaga. Wemba sweza million mukaga business yan. Penalty ya million mukaga. If they don't find you with that machine. But okay, let them provide those machines. Wana ba manufacturers okusoka chenda ba. Percentage yandikirideko ko wansi. If it is possible. I don't know if it is possible or not. But webamala ne ba manufacturer banyebe bagambe nti banange mukendeze chi ku costs zamwe consumer limekuwa affected nnyo okitegera then the machine neno whatever free of internet ekirala kye bagambye okusinzira ku machine eyo they are saying tebayina sente URA egamba terina sente zisobola kuba wabuumu obwo kubwerere terina sente zisobola bagulira ifreeze machine baguleko ze basobola nga yowabaka abatonotono okitegera poka boy banabutuwa because you cannot tell me to work for you and you're telling me to work for you and then byengendo cause certain nenge mbyegulire and tompa de capital and what is URA giving to us security anyway. Politics is very hard to deal with but at the end of the day bani tuyameni basomesa omuntu asemberayo ddala no muguza gendo gula item amanye nti ddala nsasula ki solo ku kintu kyengendo gula katola supermarket byo tuwa VAT twashimanyira nti ebbeeyi ya supermarket ebeera yeyongera mu kumbe tetwamanya nti ebbeeyi ya supermarket era baba nakuuma kubanga VAT wakali akuuma kati kigenda okujja ne ku ngoye ne ku masimu ngoye baya ne ogenda mu hoteli za bbeeyi bw'oli akamere wansi bakubeerako VAT tax kati twali tubiwa n'ebyo abaasoma osegera ono atunda wansi tabimanyi yamanyize sagala genda mu supermarket ebintu bya bbeeyi kyokka aba tamanyi nti bw'ogenda mu supermarket obusasudde ki VAT yeah but
let them teach people how to handle that thing because kigenda kutukosa nnyo nnyo. Emabegakaawo wabaddengawo embeera ngenda kuvaako ku mulamwa ngenda kudda analabye bannabyabufuzi bangi bino we byabatuuseeko mwenga abasuubuzi bannabyabufuzi bangi abaasese ne bakuba guddikudde ne bagamba nti bulijjo tubagamba nga mugamba nti ffe tujja mu kibuga bonoonera bizinesi zammwe kati kamukirabe mukiwulidde. Have you heard of such statements? Bannabyabufuzi era nga government byabufuzi because things with politics yasigala politics. Let me tell you, twina politician abamu bonga they are not politicians nga bo baliwo bakozesa because I think you are aware. Yes, I'm aware. Olinze zo ngamba anze mpisizawo echange nyenda kutemera. We have such people. So at times statements z'abantu abamu twina zitwala because at the end of the day bamba bakozesa bukozesa. Ola ayogera nga tayogera na minds wabula ayogedde because he was told okuyisaawo ekyo he was told to do so such statements ze ekinuma nti kale we bamala okunganya omusolo guno gubeeko kye gukola. Let me tell you one thing, ezina okumba mu Uganda nti sagala bintu nyo byabufuzi. I understand. But that's your opinion yo ng'omusuubuzi. Singa nkera ku macha ngamba nti kale banziyeko omusolo banange naye enguudo zibeere okay. Okitegera? Let me tell you, singa nga onogamba nti otufuze bulungi banange tweyanziza nnyo. The president is very well ruling, but government is very okay with it. Twinako kye tulaga kituufu but we don't have anything to show. Olinjogamba nti wengenda kale kankola kyekulabika e Rwanda nti bo bakikuba mu nguudo kyomanya clear infrastructure naye ffe kye tugamba nti banange wadde kale gundi akoze bubi ebirungi n'ebibi naye tulina ekiyitibwa enguudo e Uganda nti wano omusolo gutinta tulagawo kitegeera tulagawo malwaliro. If you go to government hospitals okaaba enguudo okaaba you drive through Kampala with holes and holes nogamba kiki kino ekyo kisinga okumba bannayuganda naye singa baali batutakisinga nga kiyita mbuyisi wali nekikola lulamu nga sigenda kukola ki maintenance motoka every month twala servicing kubanga enguudo singa our situation is at least 1% right that will be okay. Naye twina eddembe lyogera alhamdulillah twogera naye abatweka ffe twogera Uganda news we talk and talk but ekyo kye tulagawo that is about waliwo bannammwe basuubuzi bannammwe abagamba nti nammwe mugjeewo akajanja ifris erina okubaawo ebeerewo ng'ate basuubuzi bannammwe babitegedde kinakugambe nti abamu tebagenda bitegeera abamu tebabitegedde tewali musuubuzi yategedde kino kintu ayinza kubeera happy mpozi oli nga teyakitegedde. If you understood it from the scratch notula wansi n'okola drawing board yo ngawe naade kachwetinga nti olugoye n'olukachwetinga kati okimanyi nti kachweshons ezo nti bakasoma bange 2 bagenda bajjako omwezi no sente nabazenga omwaka bakasoma emankuziza bakasoma 2 per day only 20 people per day nabazenga omwaka government bakasoma bagenda kwa bajemu $5.9 million on 20 customers. Alhamdulillah, I have more than 20 customers, I'm telling you. But if I sell, because in days of season I sell 100 people. Yeah. If God inshallah. So but only 20 people 59 million. 59 million is 20 people. 20 only 20 people. One entity. By the way, I must sell njagala nyango ezina lice mtwala 5.6 sisuna nyo abaya asatu ana no batono muntu wa wansi nyonyo because me I want someone to put on a long dress at a fair price but those katimbazo yo muntu wa wansi $5.9 million abana agenda kuba nabambala abaya kuba nabambala 2 mu 5 je bali oyo wono mmalo jakaba because atezo yo nyingi nnyo. I think what I'm going to do later nja kuddira ebibalo byo ngenda kubifunako mbiteeke mu video ngenda kubanga mbiwa abantu maaso biri bye wakoze. Yeah, because those calculations I at first now then calculating basing on me as a musubuzi but those calculations zino kubera vice versa ngawe nabadde mbibala amount edda ku customer naye weda customer ebate koma wewo kuhitinga ba kuhitinga banka customer tagenda kola ki tagenda kutula tagenda gamba abana eminata oli yanguza olugoye kati nawe nga anakwaliya ko customer bagenda gamba naye kankendezeemuko lemitali yango ezo zibera ko kanana profit kabera ko kanana mutwalo mu kitundu kati customer genda gamba why kanzemu 5 nyigirizibwa customer kamugiremu 5 muwe ko olugoye luno
naye nga gwe expenses zolina emabega nnyingi. Let me tell you anti nebadde nkugamba nti abasinga obungi bw'otaatule kubala bizinesi yo kaba kaweddemu. omwana akomenti z'omukozi videos n'agamba nti Amina tobaze bubi kino ekintu kwata sente zo zigatte kuseneza customer guzi wasazeewo nti zimuwe gukube customer yamanyi okitegeera ajja olugoye lw'emitwalo 5 lumuguze emitwalo 9 mukaga kitundu wa 7-8 customer ye yamanyi ffe tebitukwatako government ziweezaayo not forgetting nti nze ema ntunda habaya ntengula engatto ndi customer somewhere. Exactly. You understand? So nina ogula engatto nina ogula katambala kati otunda habaya otunda n'engatto ate nawe wengatto agenda kukuba okitegeera agenda ogula engatto naye bakuba omusolo ogwo nga customer nawe gwe wakubye muno naye gukuhitinga egukuddire. So at the end of the day nawe oli customer somewhere ogenda gula jeans kati jean gyoyambadde ogimanufacturing ate nawe ofuuse customer naye gugenda kukuba nti newonyiga ababo wano wofuluma you are new customer somewhere. Kubanga wonodirayo let me tell you wonodirayo bagenda kugamba akati yena nanti munange vaati biki onogulayo kusatu oba ogenda sigala na bbiri ogumegumemu ogenda sooka opowemu nyambale mukozi n'ebbiri kubanga munange yokusatu eganyi. Not forgetting tuli bazadde until if you go to that side you're having kids to buy stuff's home manya school fees manya biki. So at the end of the day fena tugenda kukosebwa ate tugenda kwavuwala mungu asinga kumanya sawa inflation egenda kujja tugenda tukesera nga sente nyingi mu saturation naye nga ng'okwata emitwalo gyo 10 ng'ogenda gula flat because you're having a lot of money nga tugenda ogwata china nga value enaabuuse ina okujja because it has to be here prices zigenda kweyongera but kyogula nga tekiri worth the money kati ogenda mu betaka ogasanga ettaka eryagulanga tugambe miliyoni 10 kati tugenda kuba miliyoni 2 but is it worth it naye nga ate tekiryeyongeddeeko mu square miles oba kinene nego wadde 2 naye agenda guleko omugaati yaguleko kina ezigwewo anti era ne mu kuguza wano waliwo omupya ogenda otandika mu financial kati era buli musuuza yeero ng'agamba nze tebinkwatako ogenda kugwa nkiddamu ogenda kugwa ogwire ddala tugwe ngwatisasire because tobaze kati tebinkwatako bya customer yamanyi gw'olyawa tolya customer olya ku customer automatically. Thank you. So customer watakomewo onalyawo. Thank you. Obadde oyogera ku byogerako n'oyogera ku kintu kya kiro. Emabega kaawo kati kino tekiri about ifreeze. It's about mwe abasuubula engoye naddala garments mwe abali mu business ey'engoye. Nalabako ekintu kya kiro ezo nga kyabatabulako ko gye buvudde emabega awo. Kyali ki? Nanga tujjukira kale kuba waliwo baali bagambire nti kati bagenda tandika batwalira mu kiro nga batakasinda mu kiro. Nze ndi mu system kankuwa kyokulabyako ekyange kintu kyennyini nti mpisi z'olugoye Kenya tulina engoye ezimu zetutunda nga ziyita Kenya ziva Kenya Nairobi omwana n'alunteera ku baasi ne lujja Nakawa nepita mukago kampani yange because me namukyena ekintu nti ate katugo werinnya n'ogende Kenya wakaga ate kati ate I have my cargo people abakikola so ate wogenda expense ziyinza okusukkawo so owakago n'aluleeta n'angamba minata omusolo guli waggulu nnyo nnyo because abaana abo babesingira Nakawa kye baba bagambye naffe ne batwongeramu kati buli piisi ya 15 kati tutandise drawing board empya kati olugoye luno I'm assuming this dress nagijeyo ku mitwalo 4 emitwalo 4 eza Kenya lubanga 10 because their money is eri waggulu nnyo olaba esaa zino ndoza ziba 10 eze Kenya ziba mitwalo 4 nnyo nga okiwulira nti 10 lwayo gyena okitegera so n'ogula olugoye nze ng'omusuubuzi abantu tebakikola but nze nkikola I get that dress ku mitwalo 4 nze kyenkola nga nkwata 15 nze banzigyeko Nakawa nga nzigata ku lugoye nga assuming nti naluguze nakitundu era zoba waluguze automatically okitegeera so kati ezo n'ekitundu 5 ze baali baagala okugjawo olugoye luno balupime mu kg bajjewo eri price ya tax bajjewo okuba taxinga per piece kati bagende nga bagira kilograms kati mulimu engoye ezimu ezizitowa lwo lugenda kuyingira nga lumu lugenda twala kilo like dutwala pieces 3 mu lumu mulimu engoye ezizitowa nga bamutute half a kilo luyingidde almost a kilo luyiseewo ate nga lwebapa kilo emu mitwalo 3 gye nayogeddeko emabega kilo eba expensive
kubanga 1 kg gy'emitwalo 3 bwe bese nnyo 2.8 ate 2 yavaayo naye ng'oyinza kuleeta ngoyekyeza eziwewuka kati olugoye waluguze emitwalo 4 ate otaddemu 3 gya kg kati kyekyabanga kikyankalanya abantu bagamba ti tugendagenda mu kiro tusigale mu container tusigale ku piece kati tukyali ku piece ekya kiro baakibiitinga nekikyayita kuziva Nairobi I think within basooka ne bakireka kati kiro nesigala ku Dubai nesigala ku bana ba flight Egypt because tujja items ezimu Egypt nesigala flight kale zengoye ziri nayo zitukosezaayo nnyo I understand kati kyobola that 5,000 njoba yongeddeko nefuuka olugendo nefuuka lwena kitundu oleta ku dduuka abaana abeetisi abantu abamu nayo tebabibala that's why sometimes businesses zibeera tezemu so ena kitundu naawo noteekako buno bugwa tebulaze baye kale nakanana transportation of the goods okudde olusubudde etaano kati nze nga nzangamba olugoye lulina ndwagalako gumu kitundu kati kantunemeka 6 kitundu oba ndwagalako 2 basing on what I want n'okusinziira quality n'okusinziira n'ekifo ky'olimu because togenda kubanga oli muhamu olowooze mbu ogenda kufunako nusu 2,200 kuba rent omubala and even your selling rate because ze sisuubuza ndi retailer oba oli musuubuzi osogamba nja kujjako 5,500 nkubise dazini omuntu atwale dazini zinze nga tawo profits zange omusuubuzi awo akusinya but tuli ba retailers so that amount ojinako expenses endala zetutabaze everyday because me what I do nkwata rent wange hamu gwe nina omuwa nemu dividing I don't know probably akisiru but me I do it because ogezaako kulaba nti tekikuyingira nnyo so you get your rent dividing by the number of days zokola in a month kati nze sikola Sunday those are 24 days around 24 so when I divide my rent by 24 I have to save 15 per day that is my rent only so I have to save 15 per day ezegeza renting 15 buli lunaku every day nga tobaze mwana ngokozesa my boys I usually pay them sometimes 15 chisinzira kati tobaze mwana tobaze lunch ya you buy for them lunch muli ku rent rent 15 so mu bufunze nti eje 15 oyino ojikola every day ku magoba ago by force nga ifree state najja kati amagoba ago gegali ogumwe kitundu gwe nagambye goyongera onotunda items 10 olunaku 10 olunaku nga si bino bya season items 10 gye 15 osasudde rent temugenda kulya tovuge kuba waka kujja mu town thank you so if you don't calculate in business byolaba olina gamba nti rent anemeredde then I make sure I remove my rent every day okojjako pressure but pressure MT rent atuuse sina sente eje 15 njijjako buli lunaku nenjitereka everyday nti watuukira mpaayo buwi wa hamu nengamba waitango ba mu kibuga kikuyambako nokola calculation zone nti banange leero nno ntunze pisi meka mama leero nino nnoonye ezenkya zigaali zokka rent tavuddeeyo enkya notoba okuzaawo today and tomorrow thank you very much nokola adverts ku TikTok ezitakoma because you want to survive to maximize the sales. So, and whoever is seated in the shop nga toina online page kajja kugwambo kawede mudda tekagenda kugwamu kaba kawede mudda because if you sit on ground you're not advertising the customers saws no bakulwanira onasika wa online asika wa besa wa ground asika to we have to do more than advertising because our sales are going low every day. Zika. Yeah. Our dynamics expenses zirinya. Expenses nyingi kati nawo musolo gweyongeddeko mulala. Profits zo zikendere. Will you survive in harm? Ogenda surviving nga rent wali wagulu bwato. Kubanga kati wabandi badofuna oguma kitundu ogenda kunyigiriza kasoma musalireko. Ofune mutwalo. We're not crazy ne 15 abiri because me I have boys my kids. Bonezo expense you know zika. Mtwalo abiri. Profits every day mtwalo abiri. Eduka linasigala likula nagobola. Ate. Teligenda kula because eduka okula okwata profits nodamu noyongeramu. So mufuze business gana kwera nga twetololerawo sakura ezimu zigwe. Zokola zeziddawo wali tewali kigattako. Wabaze. Nga wakoze calculation yaddala. And whoever is in business nga teyacalculating tagenda sigala kyekimu. You have to sit and calculate everything. Ntina amazzi g'oterawo abaana ga calculating. Nusu ku nusu. Because they put water for people to drink like a customer. Dispenser. Calculate everything.
Kati agenda ogula bottle bagenda kujjako VAT anti ye manufacturer kati bottle tebadde ya 15 kakaaga kati VAT mugenda yingira mutwalo geneyo ngebintu biri mutwalo mbadde ngulira bakasitoma ngenda kukagenda baga mutwalo ekinavaamu nga ngavaako so awo wennyini mu weekend gye tutambudde ebadde yakaleega bikyanga mugenda maaso n'okuba nti n'okwekalakasa wannawali. How did your landlords react? Me, I was happy with what she did. Yakwata abasirikale n'abazza ku kizimbe nga tewali woyingirira. I think he wanted to provide security. Yeah. People think they are secure kubanga ffe byabadde okay. Me, my shops were very okay. You're making sure nti babikumye bulungi ate ekirala buli landlord yaganye okugulawo ekizimbe. Bayimiridde nammwe balandlord wamu naffe kubanga nti kikuzayo nti nze omupangisa waabwe nkosebwa gwe olowooza onaasigala. I was telling my kids home ne mbagamba nti bwe bamala ne bayisa omusolo guno and I'm saying it online ne bamala ne baguyisa ne bagamba nti omusolo guno gwenda kubeera approved biki nembibala nga tebigatta because me am a person of culture nga tebigatta. I'm closing one shop down. Anti wa business I know calculate you like it or not. I told them I'm closing one shop. That means I'm cutting off people at work. Huh? I told them I was very open with them ngamba omusolo gya kwajiri wagulu chigenda kwa I won't manage paying you guys. So ngenda kwate duka limu ndi closing nga temu duka eddala. I stay stay one one shop here. Tubere wamu besta sobola I will cut you off. Because I also want to survive and I want people to do what to survive. Kati landlord wange ogamba atagenda batafiidwa mpangisa. Automatically. Ezo ate ziba zikyajja waba waggale. Mpangisa omulala agenda kujja ayingiremu naye jjukata oyo mpangisa omulala yandifunye edduuka eddala n'abyani bapangisa abalala bameka bangi. Tulinamu agali empty. Kati yandiyingidde wali agenda kudda mu nyata lyabaddemu nawe landlord oba ofiirwa. So at the end of the day that's why they had to stand with us because nabo kibanyiga. Nabo alina okibala. Nabo kibanyiga. Bwe tukeeredde olunaku olwaleero nga President Museveni yayisizza ekiragiro musooke muggulewo muddeyo ku mirimu ifris basooke bayimirizeemukko katono penalties baziyimirize zonna era essaawa zino penalties bagenze maaso n'okuba nga baziyimiriza. Olowooza you are yet to see the fruits of the demonstration eyabaddewo? Yeah, or it has labye dda because the mere fact nti yavuddeyo ko n'abaako kyayogera. I was very happy with this thing. Nalabye nga abantu bazale bakwatagana wamu kweri out of the blue and people came together. So I think the fruits ate nga ebigambo byadde bitono okukola kwe kwabadde okungi. I think the fruits twazirabye kubanga yavuddeyo n'agamba kasooka tuyimirizeemu tusooke tukole sensitization. Abantu abatula mu offices zaabwe eyo ne basalawo nga tebaze kusomesa abantu bamanyi nakumanya kati nze ku post zange kwabaddeko comments ezitategerekeka. Waliwo yangambye byobaze bye bifu eyo VAT erina kuba ku profits zo. Ngamba subhanallah. Kati income tax agimanyi n'ogimanyi oyo. Babadde bangi nnyo abagambye no that tax has to be on your profits. Have they heard about income tax? Because people are not aware. They don't know. Ababirese mu basomesezza. Nze weneta idea empya mu dduuka lyange ne mbagamba bannange tugenda kugula akantu akapya. I have to first sit down my people ne mbasomesa ne mbagamba bannange omuntu abagula package muteeremu kino woolaba asusizzaamu kino kijeemu kino wano tuba tetuyita wano tuyita kati gavumenti yo yatusomesezza ate abamu bagambye that VAT has to be eri ku kisaawe ng'otikula ebintu. They are not aware. That VAT has to be to the customers. They are not aware. So buli omu alina idea if you take time and you look into that post buli omu ayogera byasanze endowooza ziri totally different, very different. People don't know even what we are on. My people were calling me customers. Minata watch them agudde ondi mu town nga temwakola. And you're like banange kati gomera mu nsi ki munnange. Tomanyi kigenda mu maaso. Ogambye okoze otya? Ekibuga nga kiggale lockdown ekiki. The lady tolaba mawulire. Abantu bali kwekalakaasa. That's why the shops are closed. Nanga banange kyokka nze nazze simanyi ngamba I posted on my WhatsApp informing my customers that we are closed. Let me tell you, people are not aware. Some even don't know that we are closed. Some don't know. People are still there. They don't know that we have even been closed. So ask me, Magude what did? Someone asked me, I want a delivery today. Bang Magude what Magude, me I want a delivery. But the moment you maduka magale teri ku access. The lady, the shops are closed. Besides, they are closed because of a reason. Kati gwe na kuongeza. Will you manage? Okay, we're not managing. Omulala yana asobola. Ate